wa barakatuh. Atujja kusooka okutenda ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allahu azza wa jalla gutukakasa nti mu nsi muno akyatukoledde ebintu nga bingi nnyo naye nga kyetusinga omwebazaako Allah kwe kusigala nga atugabiridde ekyengera ky'obulamu ffe baani abakyatambulira wansi w'enjuba ne waggulu w'ettaka lino naye ng'ettaka eryo limize buli kitonde kyonna abaasinga okutya Allah mu butuufu bw'okumutya bali wansi wa ttaka eryo neffe baani abakyatambulira wansi oba waggulu w'ettaka. Abaana be tukakasa nti bato abatalina zambi lyonna ng'akyalina mu lubuto lwa maama we nga lwa myezi 5 lwa myezi 6 omwana anaavaamu ne baga entunusi tezikyakuba n'asalibwamu n'aziikibwa kati ddala omwana oyo aba yazizza musango ki n'ayingira ettaka. Waliwo baba baakazaalibwa ng'ensi yakagirabako ne n'atamalawo olunaku n'abeera ng'ayingira ettaka. Basajja bakulu be tukakasa abaatuulanga mu bifo bye mutuddemu olwaleero bamuzeirumala wetubanoonya ku lukalu luno olw'ensi tebalabika. Bavubuka bannaffe be mumanyi obulungi baseka Yasiini Were be mumanyi obulungi ba Amiri abaatuulanga wano wetubanoonya ku lukalu luno olw'ensi tetukola ki tetubalaba. Allahu subhanahu wa ta'ala yabakoola neffe tubanga Allah akyatukumidde ekyengera ky'obulamu nga tukyasobola okutambulira ku mwaliro gw'ensi kuno tubeere nga tukolerako birungi na ibadaati na kumusinza kubanga akaseera konna tusobola okubanga naffe tetuli wala kumusinkana. Abatamanyi bulamu oba abakyalinamu amaalo mu nsi muno be bakyagamba nti ebirungi ebiri mu nsi birungi nnyo ne abategeevu mu nsi muno mulaba tuwangaalira bakkiriganyiza n'emitima bino byenjogera buli oyo yenna Allah gwe yasituddeko n'amuwa ky'otalina ggwe n'amuwa ky'otalina yategedde nti ekikulu mu bulamu kusigala ng'osinza Katonda wabula temuli kya bbeeyi kusinza Katonda kubanga buli kintu kyonna mu nsi kisobola okuba eky'ettendo ne kisobola okuba ekirungi nga tekinnatuukako kumpi naawe newe kimala okutuuka okumpi naawe ekirungi kiba kirala. Olwaliro obanga weetaaga miliyoni 10 nga ddala ozeetaaga wallahi bazikuwa mu kaseera kano kennyini bujja genda okukya ku makya nga weetaaga miliyoni 20 ng'ogamba singa bampadde 2 ne mmala ebizibu byange byonna. Omukazi osobola okumukwana ebbanga eriwera n'ogoyoke mufuna bwe nti fa alhamdulillah n'olunaku lwakkiriza n'agamba it's okay katutryingeko awo nno nti omulungi aba mulala otandika okwebuzaabuza otandika toddamu kuba masimu nga obadde ogakuba kati buli kirungi kirisigala nga kirungi nga tekinnatuukako mu bulamu obwo byonna bye weegomba. Bangalo ezo ze mulaba abantu ze batuulamu nabeera mu bangalo n'olaba nti nange naalibaddeko mu kalina efaana bwetyo nayitambuliddeko mu motoka efaana bwetyo ate kati ye yeegomba kirala. Abasajja Allah baasitudde gwe bolowooza nti babbeeyi era battendo Allah bawadde obuyinza ku lukalu luno olw'ensi olwaliro omusanga nga n'enkoko emusinga okweyagala. Enkoko efuluma bweti n'egenda nga teryagikuumye n'eyingira n'ekomawo obudde nebugizibirako ku mulyango n'eddaawo n'erimira ku muti ne waliwo abantu ku lukalu luno olw'ensi nga tasobola kutambula n'agenda mu katale n'agula ennyaanya. Waliwo abantu ku nsi nga tasobola wabanga alina haaja nagaka ŋŋendeko emmanju awo male haaja bw'omu bw'ati nga tasobola ng'ateeka okuba n'abantu nga bamukuumyawo abeera munda eyo abaluka bamuwulira nga tebalina mirembe naye nga gwe weegomba olunaku olwaki olwaleero. Kati bannange eno ensi ekikulu ekirimu nze kye mbagamba wallahi kasita oba ng'oli mulamu nga nte osobola okusinza Allah ekyo ekyebbeeyi n'ekyettendo ekisinga okuba ebyettendo byonna ekyo kasita okinywererako kyekisinga okuba ekyettendo. Oluvannyuma tusabidde kuwekibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama mukama waffe nannyini kubanga atutuusaako ekyengera kino eky'obusiraamu. Bano obusiraamu tubujja ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne lwakuba abantu abamu ebigambo bye byonna bye yayogera n'ebikolwa bye byalinga byakuyiga gye tuli yalinga message. Abantu abamu babiragajjalira olaba nga takitaddeeko nnyo birowoozo. Nina ensonga gye ntera okukoonako n'enjibaga Seeka Sulaiman ne bagamba nabbi tubanga tukakasa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama otuuka wali e Makka bakulaga empuku nabbi mwe yali ali nga ye yawulidde ku nsi sallallahu alaihi wasallama n'abiranga malayika Jibril wejja ne munyiga embirisi ne mugamba ikra asoma ne yamunyiga n'atuuyana n'akulukusa n'amaziga
subhanallah usilamu wajjanga bwezito ku mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamunyiga yatuyana omusajja yali ow'emirembe gwova ku muntu malayika nejja mu kifaananyi eky'omuntu gy'obadde otamanyi nekunyiga embiriizi neziyisiŋŋanya n'okabanga egamba soma ikra soma naye nga tomanyi ky'osoma lugangikoze eki naye ng'ekyengera ky'obusiraamu kijja kyali kizito kituzanyirako ne bamunyiga embiriizi ku myaka 40 nga mu busiraamu talina kyamanyimu wadde harufu emu emyaka 40 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku myaka 40 ag'obukulu nga talina na harufu n'emu gyamanyi mu busiraamu nagiga nsome kiki simanyi eyo yali message gye tuli nti nabbi waba yawangaala emyaka 63 ng'obubaka yabufuna alina emyaka 40 nga ku myaka 4 yali tamanyira kintu kyonna mu busiraamu kitegeeza yawangaala n'obubaka emyaka 23 si bwe kiri n'asoma obusiraamu mu myaka 23 egyo okuva ku myaka 4 ate n'abusomesa mu myaka 23 kati guno omulembe gwe mulaba tuliko abantu bawa excuse naganze nkuze nnyo sikyasobola kuteeka bintu mu mutwe bakadde bange bandagajja era tebansomesa ddiini ddala myaka ki gy'ogenda okutuuka ku egisinga egya nabbi emyaka 4 sallallahu alaihi wasallam bamunyigira embiriizi nga bamugamba soma nga talina kyamanyi kitegeeza buli omu stage gy'aliko mu bulamu buno obwensi yalibadde message gye tuli nga ffe abantu nti buli wamu wooli osobola okutuula wansi n'otawa excuse yonna n'otereza esswalayo kulaani n'ogikwata mu mutwe ahadithi za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ozitegeera edduwa ez'enjawulo n'ozitegeera eddiini n'ogyegeza mu butuufu bw'ogyeyigiriza n'otawa excuse yonna ku lukalu luno olw'ensi kati bakama bange mbadde nja tusaba okulule ebigambo byaffe by'olunaku olwaleero ebigambo byaffe by'olunaku olwaleero oba message yange gye njagala obbatuusa waliwo ekintu kiri a bit tricky sekasomanyi ompuliriza n'abantu bakiragajjalidde nnyo ku mulembe guno gwe tuwangaalirako kiri a bit tricky nti we wali obuwanguzi obwa ddala mu bulamu buno obwensi ne mulayinyi ly'okusinkana w'ekitiibwa Allah n'abantu bakiragajjalidde bonna ate n'abantu abakulu tebakyabulira bavubuka kyama kiri mu kintu ekyo ekintu ekyo kitegeeza okusirika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange okusirika n'owumbako omumwago mu bintu ebisinga obungi noga buli kigambo kye ngenda okufulumya nga kiva ku lulimi lwange nteekwa okubanga manyi ki kye njogera kubanga olina malayika ziri bbiri rakibu ne atid emwe wandiika buli kirungi ky'oyogedde endala newandiika buli kikyamu ekiise ku lulimi lwo naye abantu mu nsi muno boogera wallahi bino ebigambo njagala mbibagamba olwaleero mu department si zonna bufumbo politics family issues nti bya family okuwangala mu gitama mu society buli wamu womanyi aboogera be basiru bemulaba baleekaana be batategeeramu wadde akantu n'akamu n'abantu abategeevu mu nsi mwe bali batunuulira embeera nga bwetambula basirise. Bannange eddiini yatukubiriza mwalimu amakulu mangi nnyo mu kusirika okuba accountable buli kigambo ekiyita ku lulimi lwo oba ku kamwako mumanyi ensonga eri emabega w'okubanga Allah yatukola nga olina omumwa gumu ne n'oba n'amatu abiri kitegeeza sirika owulirize nnyo n'abantu ayogera byamanyi ne byatamanyi. Ebigambo byange nja bitandika bwe nti nga ntandika ne hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yatugamba man somata naja omuntu yenna asalawo ku lukalu mu bwensi n'asirika man somata naja afundikira awangudde afundikira teyejjusizza man sakata naja buli wosirika tosobola kwejjusa mu bulamu buno bwansi man somata naja buli wosirika ofundikira owangudde. Ebintu ebigenda mu maaso bingi mu nsi mu famire ng'olina omukazi olina abaana olina bbaawo wallahi waliwo issues ezijjawo naye nga just okusirikaako it's a message already gy'osindisa eri abantu. Okusirika already is a way of communication
okusirika obusirisi omuntu n'ayogera ebigambo nga bingi n'akuvoola n'akukakkanya n'akuvuma n'osirika, that is a message already oba omaze okucommunicatinga gyali nti otegeera okusinga ye. Naye tunaabeera mu nsi muno ffenna ne twesiriwaza ne bakunyoomoola ne bakugamba ebigambo ebisongovu ne bakukakkanya naye n'olobooza nti wonayisa ebigambo ebizito ku lulimiro nga bidda gye bali ti kyekisinga okuba ekirungi. Kati n'omulembe bagwonoonye omulundi ogw'olwaleero gwe tuliko kuba omulembe gwavuddewo waliwo twagumanyira guli wano ku ssimu, guli ku social media, si bwe kiri? Mwe mukimanyi ku social media kati okutandika ssaawa 2 ez'ekiro abantu babeera ku TikTok kuno nga bawemula buwemuzi. Oli n'akwata essimu n'agyetunuzaamu n'abeera nga ayogera ebigambo ebinene. Kati bagufudde na mulimu, waliwo abantu abayitibwa babuloga. Buloga nga mwebali temubamanyi bapengepenge, nenga avaayo n'ayogera ebigambo nga bisala ku nte nga bingi, nenga abantu abategeevu mu nsi basirise batunudde bwe bati. Mwe temukimanyi nti n'abantu abategeevu olunaku olwaleero batandise okuyisibwamu amaaso olwabo ba mudomo abavuddeyo nga buli nsonga bagibuukira ne bagyogerako. Kati kambabwire ekintu kiri kimu kitegeere. Assalamu alaikum. Sirina muntu wano gwe nzikakkanya naye njagala tutegeere tuli bavubuka. Mwe mulaba abantu mu nsi ya Mukama muno batuuse okuvaayo ng'okakasa talina wadde irimu gye yasoma ku ddiini, talina irimu gye yasoma ku byansi, naye ng'olaba ensi gwewuliriza. Ng'olajja kwogera ekintu mu kitwale nti kikulu enkyabeere ng'awemula. Tulina maama waffe gwe bayita Fulufiga, mumumanyi? Buli nsonga ejja olaba ng'ayimiridde natuuka n'ayogera n'ebigambo subhanallahi malikal mulku. Mutimulaba ng'ensi erina gyeraga kati? Temulaba ng'ensi erina gyeraga? Temulaba ng'ensi erina gyeraga bannange? Kati hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama etugamba ebigambo bino wammanga nti man somata naja, omuntu yenna asazeewo okusirika afundikira awangudde, afundikira teyejjusiza mu bulamu buno bwansi. Abantu abategeevu abategeera ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baamalanga obudde bungi okwogera kwabwe ne kubanga kuli wakati waabwe na Allah. Bwe tolowooza nti omuntu wakusiriikirira ng'omunakuwazza, omuntu wakusiriikira ng'omukubya amagye amavundu n'omusiiga akasa, tulowooza nti alina gy'ayogerera. Agenda ku musaala n'ayogera ne Allah we, n'ayogera n'omulezi w'ebitonde akulinako obuvunaanyizibwa gwali okumujolonga, n'agenda n'ayogera n'oyo alwanira abanafu era gwannyonnyola ensonga ze. Ate mwewalanga nnyo ku lukalu lw'ensi omuntu asinga okuba omuzibu ng'olina omwegendereza 100 ku 100. Wana abavubuka bangi weegenderezanga nnyo omuntu alina capacity ne competence ng'alina obusobozi obukuddamu ne n'atakuddamu. Mwegenderezenga nnyo omuntu oyo. Omuntu n'ojja n'omugamba ensonga ng'ola alina capacity ne competence ebaako byekugamba ne n'asirika. Omuntu oyo wetuula bw'ati ayinza okuba ggwe amaze okulaba nti totegeera n'agenda n'annyonnyola Mukama wo Allah, naga ekyo kitonde mu bitonde byo Allah nkikwasizza. Gwe tolabangayo musomesa n'agamba abaana buli muntu afuna maxi biro 50 tumukuba emiggo. Nawe omwana ajjanga afunye 49 ne bamugalamiza ne bamukuba emiggo 10. Olina jjanga afunye 48 ne bamukuba kubanga yafunye wansi wa 5. Ne wabaayo omusajja mukulu wajja bana abaana batera okusigala mu kirasi ng'afunye maxi 2.02 n'agalamira n'agaliro bagenda ku nzito. Omusomesa n'amugamba yimukawo ddayo otuule. That is the worst punishment. Ye punishment yesinga okuba enzibu gye bawadde omuntu oyo yafunye maxi 2 n'atakubwa. Era singa ategeera awutayimukawo yaligambye nange bankube nga bakubye abalala. Kyekimu ne mu kusirika. Omuntu ng'alina olulimi awuliriza n'ojja n'omujolonga n'onoona ekitiibwa kye n'oyogera ebigambo byonna n'olaba nga ddala omukosezza bambi. Bantu bangi baboogerera ebigambo
ng'olaba ne yali badde akuddamu n'ajumbulula obulimba obwogeddwa naye n'asirika n'atabako kigambo kyayogera. Omuntu oyo mwegenderezanga nnyo. That is the worst punishment gy'abaakuwadde. Man sakata najja, buli kintu ekiyita ku lulimiro luno bw'obanga osazeewo kusirika, wallahi tewejjusa nihaiyan, tosobola kwejjusa, tosobola. Bwe tolabangayo abantu nga ye buli kigambo kyafulumya ku lulimi lwe yasalawo n'agamba nti bisimillah, buli kigambo kye ngenda okufulumya ku lulimi lwange nteekwa okuba accountable ku kyo, era at least agenda n'asoma mu Qur'an muye ebigambo bino byayogera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani Ibrahim bun Adham yayogera ebigambo bino, yagamba bwati kana yuqalu laysa shay'un ashaddu ala Iblis, teriyo kintu kisinga kalubiriza kitonde kiyitibwa Iblis nga bino ebintu bibiri wammanga. Ekisooka takallama bi ilmi, ng'omuntu asalawo okwogera ne n'ayogera ng'ayogera ebintu byalinako obukakafu n'obujulizi. Ebimu ku bisinga okalubiriza sitaani. Laysa shay'un ashaddu ala Iblis takallama bi ilmi, ng'omuntu wasalawo okwogera naga nyenda kwogera, ayogera ebintu ng'alina concrete evidence, ng'alina obukakafu obumalayo, naga nkugamba ensonga eno bweti ne bweti wakola bwoti ne bwoti n'obwoti, nga byonna byayogera birinako okumanya, okusinga okwogera ebintu ng'asobiriza bisuubirize. Wano e Buganda bagambanga tottanga kibe nga tonna kikenenula ndusu. Yagamba ekimu ku byo, teriyo kintu kizibu kisinze kalubiriza Iblis ku mulembe guno eri abantu. Ekisooka takallama, omuntu yenna bw'asalawo okwogera takallama bi ilmi, ng'ayogera nga kyayogera kirinako okumanya, ng'asooka kinoonyerezaako. Naga nkugamba ekintu kino nsinzidde ku kino na kino na kino. Abantu mu nsi muno bawangaala, n'atunuulira omuntu bw'ati n'akwetegereza. Wallahi omuntu asobola okusirikira emyaka 10 naye ng'asobola okubaako kyagamba, ne n'afuna olunaku mu nnaku n'akutuuza, naye nga buli kyayogera alina ensonga lwaki akigamba. Timulabangako abakazi abajja ne bayingira famire z'abasajja, najja n'akyankalanya omusajja n'abantu be baganda be, n'akyankalanya omusajja ne maama we, n'akyankalanya omusajja n'abaana be, ng'akozesa shiriki, akozesa ebigambo ebibaawula, akozesa buli kigambo kyonna ekikyamu, n'ensi n'emutunuulira n'emuleka. Ne wabaayo ennaku mu nnaku, wallahi osobola okulaba ne waba mutamiivu Allah n'amwogeza nga mutamiivu, ng'amaze okuteekamu omwenge, nayita obwati ng'ayogera, n'ayogera ebigambo naye nga kyayogera nti namulaba ng'afubutuka mu ssabo nga kyali kituufu, nti namulaba ng'akola bwati nga ddala kyayogera kituufu. Mwegendereze ku lukalu luno olw'ensi mubanga mwogera ebintu byonna ebituukawo mu nsi, ne bwa bufumbo ngola mukazi wo atagala alina byakola, banna osookanga n'osirika omusajja omugezi ategeera. Yita mukazi wo mutuuze wansi ng'omaze kukola thorough research, ng'olina okumanya ku bigambo by'ogenda omugamba. Muleke kutambula na bigambo bye mugenda muwulira, buli kyowulira ku mukazi ono ojja n'okimugamba. Abamu tebabaagala. Tuula wansi, buli kigambo ekigambibwa kisengejje, twala obudde bwo obumala. Ogeba ngamba mwenzi nti kale kanti noonyerezeeko omwaka guggweko. Bagamba batya nti bwe bati, ne kati ensi bwe yayonoonekedde, buli kwowulira kakuba awo wennyini wootabukira n'oyogera ebigambo ng'olinga birinako obujulizi obwenkomeredde. Ekimu ku bisinza okukalubiriza sheitaani takallama bi ilmi, nti omuntu yenna asalawo okwogera takallama bi ilmi, ayogera nga ayogera nakumanya na bujulizi. Ekyo kimu. Wa in sakata, wasalawo okusirika sakata bi ilmi, era asirika. Ekyo kyakubiri. Kiri ekisoose takallama bi ilmi, wasalawo okwogera ayogera kusinziira ku bujulizi na kumanya kwamanyi ku kintu ekyo.
wa insakata bwasala wokusirika sakata bihilmi era asirika ng'alina ensonga lwaki asirise. Omuntu nga bwasala wokusirika amanya nti wano sina kigambo kingenda kwogera. Assalamu alaikum. Mukimanyi waliwo embeera gy'otunulira wooti ebya ddala n'omanye we kuba kulongoosa ne we nnaayogera nga njogera bituufu omuntu ontagenda bitegeera. Nze ndi musajja musalafu naye waliwo obuzibu ennafuna emabega nga nkula. Nali nsanzeeko omusajja omusalafu omunywevu nga nnyimiridde ku kituuti n'ensomesa nga ndi muto, kitegeeza ekine nnyo nali mu foomu 1 fe bakadde baffe batusomesa baseeka Abubakari Kayuwaabo. Omusajja n'antuuza wansi n'aŋŋamba ggwe oli wa muliro ne kitaawo wa muliro ne jjajjaawo wa muliro. Ne muga lwaki bamuliro abo nanga ku ngoye ezo nga n'ebirivu tebinnajja oba ndese bulungi. Yali ampa mesegi yali yakwagala kuteeka ngoye waggulu nakirevu kubanga kwekiri ne engeri gye yagifuleezingamu nga ŋŋamba akaseera ke yakingambiramu kyali kikyamu oba ndese bulungi, kyali kinyongerayo eri amazima ga ŋŋamba oba ndese bulungi. Waliwo akaseera nga oyogera mazima ne ng'osalawo n'ogakansirike ng'osirika nakumanya n'ogakansirike n'ekigenda okunsirisa kana akaseera sike kakufu akokwogeramu wadde byenjogera byebituufu. Mubitegedde bannange? Mumukimanyi amazima mumpulirize mukootinga ebigambo byange bulungi. Amazima agawula abafumbo ababiri mabi nnyo okusinga obulimba obugatta abafumbo ababiri. Kidde mulungi ogwokubiri muntu ayogera mazima. Amazima agawula abafumbo ababiri baleke abaana bakule nga balaba maama ne taata tebali wamu mabi nnyo okusinga obulimba obugatta abafumbo ababiri. Ekituufu osobola okuba nga byeyogera bye bituufu. Tese bulungi olese message entuufu eri amaka tese bulungi nenga bw'onaateekamu layini kuba obusiraamu bwatukkiriza okulimba otese bulungi oba okusirika bwatukkiriza ebbanga ly'omala ng'ogenda kukuuma bantu bano basigale nga batambulira waki wamu. Bino gye noganze byenjogera bituufu ge mazima ag'enkomeredde naye ng'ogenda kwawula repercussion ezigenda okujja zigenda kuleka abaana obakule nga balaba maama ne taata tebali wamu. Ate sirika kajovolaba bire ebigambo bya Ibrahim yani Ibrahim bun Adham yayogera ebigambo n'agamba kana yuqalu laysa shay'un teriyo kintu kizibu ashaddu ala iblis nga kizibu nyeri iblis ekisooka takallama bi ilmi ng'omuntu wasalawo okwogera ayogera nakumanya ngera ayogera mu kaseera akatuufu oba ndese bulungi naga waliwo obuzibu mwali musobola okwawukana naye waliwo ensonga eno bweti ne bweti ngera wa insakata sakata bihilbi nga bwasalawo okusirika asirika adina ensonga lwaki asirise. Omukazi we asobola okukola ensobi ng'omulaba bulungi n'omutunulira bwoti ng'akola nsobi noga naye omuntu ono wenna amutambala mu kaseera kano message gye muga tagenda gitegeera kubanga awalan anyiize ne approach gye ngenda okukozesa nze nange ng'omuntu nyiize tejja kuba nnungi. Noga kanninda akaseera nga musanyufu n'olinda akaseera nga wakaluwa essanyu n'omugulira olugoye n'akagatto n'omwebaza man la yashkuru nnasa la yashkuru llah watosodde kwebaza bantu bantu osobola kwebaza wakitiibwa Allah n'omugamba maama w'abaana weebale byonna byonkoledde okulabirira abaana bange n'omusaayi gwange nange okundabirira naye mbadde ninayo ensonga zenjagala okugamba 3 mu mwaka guno oguyise mulimu ensonga eno n'eno wala agenda zitegeera nenga wali mugambidde wali yali agadde kuwa bw'ekitiibwa nenga wallahi wovao yalizeemu ensobi ye mujja abadde akola ki akola oba ndese bulungi bani salamu alaikum Seka Sulaiman tuli wamu Sulaiman mukasa muganda
tuli wamu tuli ku kigambo kye bayita kusirika Sekarajabu tuli wamu tuli ku layini ya kusirika abavubuka eyo sunna y'okusirika mwagiresse ne mugiviirako ddala manisomata naja ebiseera ebisinga muleke kubeera ku stage za boda ne mu station eyo gye munywera obuugi ne muli ne mawogo w'ebinzaali ne mwogera ebigambo by'omumanyi ne bimutamanyi oba ndese bulungi mugende mu bibanda gye mulabira omupiira gwa Arsenal ne Real Madrid kati batandise dda okwogera n'omusanga ng'akugamba nga Madrid bwegenda okukuba Arsenal ewaabo ayogera ebigambo byatamanyi gwola bakisoboka ejja kukuba Arsenal ewaayo si bwe kiri simanyi bigambo ebyo wona abizza mu kamwa nga Arsenal ekubiddeyo Madrid kati wosirika kyekisinga okuba ekiki ogenda biddawa mu abawagizi ba maniyu ogenda biddawa ddala by'oyogera nti ebyafo bigenda kukolebwa linda biggwe ojja oyogera ogamba nze nakiraba naye kati gwe buli kimu oyagala kukikomentingako kali bannange hadithi gye ngenda okuddako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yatugamba ebigambo bino hadithi egiba ku Anas bin Malik radiyallahu anhu Seka Suleimani mukasompulira muganda wange yagamba ati qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ti mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba ebigambo bino ne yakyogera thalatha mirar yakyogera emirundi emeka esatu yagamba rahimallahu imraa takallama faghanima okusaasira kwa Allah rahimallah okusaasira kwa Allah kubeera eri omuntu yenna takallama faghanima oyo asalawo okwogera ekigambo kyonna nenge ekigambo ekiyise ku lulimi lwe kimugasanga ye n'akifunamu omugaso n'abamwetudde ne bakifunamu omugaso kiddemu omulundi ogwokubiri assalamu alaikum rahimallah okusaasira kwa Allah kubeereyo omuntu yenna takallama faghanima asalawo n'agamba leero kanjogere nenge ebigambo byogenda okwogera mu mbeera yonna okakasa gwe ng'omuntu bigenda kukugasa bigase n'abakwetoolodde babifunemu omugaso biganyulwemu muleke kukeeraja ku makyanga ebigambo ebifumwa ku nnimi zammwe nga tebirina kye bigasa bantu kati mwe temulaba abasajja bakulu nga jenaga nja bakita batya nja musamba bagita batya eyo simanya vaccine maksado ate vaccine maksado nayongerako ekigambo ekinene nga kyabuwemu si bwe kiri kati neetambula nga buli muntu yenna gyayogera naye nga kifulumye ku lulimi lwe nga buli muntu wakola juweeti ajuweetinga ekyo wendese bulungi n'omwana omuto n'omulanga bagimutaddemu n'afundikirawe mudde eno wansi naye nga kirina olulimi kwekyakoze eki kwekyayise kati ensi eri awo kuleva efaanana bwetyo weegendereze nnyo nga at least buli kigambo enadithi eva ku Anas bin Malik radiyallahu anhu qala yagamba qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba kino yakyogera emirundi emeka esatu thalatha mirar yakiddamu emirundi esatu nagamba rahimallahu imra nti banne okusaasira kwa Allah kubeera eri omuntu yenna takallama faghanima nga bw'asalawo okwogera ayogera ekintu nga ye kennyini ng'omuntu kigenda mumugasa kigase n'amwetoolodde mugeze nga kukambaweyo trick eri emu banne bavubuka bannange mugezeeko nga bwe kisoboka nga bwema mwogera bwe muti mwewulirize nga mwogera kiddamu mundi ogwokubiri gezaako nga buli woba oyogera bwoti owuliriza by'oyogera waliwo ojja okutuuka osirike genda nga olaba sitegera byenjogera kati bano beŋŋamba assalamu alaikum mugezeeko nga bw'osalawo okufulumya ebigambo ku lulimi lwo ng'obyogera nga naye bikukwatako osobola okukaabya omuntu n'ebigambo ebiyita ku lulimi lwo ne bimukaabya nga gwe tosobodde kkaaba wuliriza by'oyogera obiganyulwamu nga gwe omuntu webigenda okusobola okugasa bali buli webiteeka atharu eyo webiteekwa obuufu obwo ku mutima gwo n'obifumiitirizaako waliwo ebintu nga wallahi billahi tallahi ndabira Allah
nga n'onayogera emyaka miramba n'oyogera buwanana na buwanana nga gwe tebirigasa n'abantu wansonga eri emu gwe tebikugasizza. Kati hadithi eno kyeyali egenderamu eva ku Anas ibn Malik radiyallahu anhu agamba nabbi yatugamba yakyogera emirundi sallallahu alaihi wasallam yakyogera emirundi emeka esatu thalatha mirar yagamba rahimallahu imra Allah asasire nnyo omuntu yenna takallama faghanma nga bw'asalawo okwogera ayogera ebigambo ebimugasanga ye ne bimukwatako ne bikwatana kuba mwetoolodde nga babiwuliriza bati n'olwo omuntu atandika okwogera edda essaawa ezi nga wallahi byayogedde byonna w'omugamba abiddemu ye kennyini tebimugasa alimba olwo abaana ono banyumya firimu waliwo abavuga bakyasoma wano wanyumya kino nanyumya kiri nanyumya kino nayogera ebitakwatagana nayogera bino ate waliwo abantu abakenekya ku makya nga buli kiyita ku lumiro kyabusagwa nga kinakuwaza nga kikosa bakigamba bane waliwo ebigambo omuntu kyasobola okugamba nga kiri eki ne kinywera mu matuugo ne kinywera ku mutima gwo nga tekigenda kuvaako naye ng'oli yakyogera ng'asaaga omukazi yagenda n'agamba omusajja naga amuzaddemu n'abaana omukazi n'agamba omusajja nga amuzaddemu n'abaana naga ogwo mulambo ogutambula kyangu nnyo kyaddakiika emu n'omusajja gw'ozaddemu n'abaana oga nti mulambo ogutambula subhanallahi malikal mulku omusajja ayinza obutakuddamu kigambo kyonna n'afuluma n'agenda ne buli wooleta ensonga z'abaana bo ku mmeeza aganza nti munnayo omulambo. Abakazi bavuma, abakazi boogera, akuvuma n'akugira bw'ati. Buli mukazi wakuvuma n'akugira bw'ati n'osirika man somata najja wallahi ojja kufundikira owangude era tojja kwejjusa. Buli musajja wajja n'akutyoboola. Abasajja gye bali mu nsi muno n'agenda neyeesanyusa n'omukyala n'amuzaalamu omwana n'omusanga mu stenseni naye ng'anyumya ekikula kya mukazi we nga weyapula munda n'ebigambo bitakisika kamwa n'abyogera. Nugamba bino abyogedde ku mukazi gwe yeeyawulira naye ne basigala babiri ne bye baakola byonna ne bivaamu omwana omu babiri. Kino ekigambo kiyise ku lulimi lwe ne kidda eri omukazi gwe yazaalamu abaana nga byali badde bisigala munda. Yagenda mu maaso n'agamba awusakata fasalma, oba omuntu asalawo okusirika naye ng'okusirika kwe kuteeka emirembe gy'ali ne kuteeka n'emirembe mu bamwetoolodde. Waliwo ekiseera ekituuka nga wallahi goyogera ge mazima naye nga bw'okikoolerako bw'oti kigenda kutabangula abantu bagenda kujjayo n'amajambiya beeteme. Mutemukimanyi nti waliwo basajja bakulu nga baakuza abaana nga bakuzanga baabwe naye nga bamanyi amazima n'amatuufu nti abaana abo si baabwe. Mwekyo temukimanyi basajja bakulu abaatusookawo. Waliwo abasajja abayingira mu maka gaabwe ne bazaalamu abaana n'olw'okwagala okukuuma ekitiibwa kya mukazi we n'eky'abaana be, abaana abo babakuzanga baana baabwe ne batoogera eri nsi nti abaana abo si baabwe. Baasirika awusakata fasalma, yasala okusirika nga kyekimu emirembe kyekiwa n'emirembe abamwetoolodde. Nga bw'onaakeera enkya ku makya n'ogamba oyo omwana si wange n'omulondobamu olw'omutwe gwe kuba gufaanana ogwa neyiba n'obugere, wallahi abaana bagenda kutandika n'okkuba ebituli mu maama waabwe ng'obufumbo bugenda kuggwawo. Ng'omwana takyawuliriza maama ekigambo kyamugamba nti oŋŋamba kigwe nga weerera mu nnyumba ya kitange naye ng'amugamba ebigambo ebyo mwana we. Kati Anas ibn Malik radiyallahu anhu yatugamba bino ebigambo abijja ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yabiddamu emirundi esatu, thalatha mirar, emirundi esatu. Rahimallahu imra, Allah asaasire nnyo omuntu yenna takallama faghanima, nga bw'asalawo okwogera ayogera ekintu kyakakasa nti akyogedde mu kaseera akatuufu kigenda mugasa kigase n'amwetoolodde. Awusakata fasalma, nga bw'asalawo okusirika asirika naye ng'akakasa okusirika kwe wadde amazima agamanyi kyekiwa ye emirembe nekiwa n'amwetoolodde emirembe. Waliwo omuwala yanyumiza, yaŋŋamba yalaba musajja mukulu ku kyalo nga balina gye basoma n'emikwano gye naye nga buli waasanga omusajja omukulu oyo n'amubuuza yali taata wa mikwano gye ng'omusajja oyo waba abaana b'essente waba 1,000 yamuwa 2,000 yali mwana muwala, abaana be wabayo 1,000
ya mu 12 omwana oyo n'asoma n'amala wamala okumala nayingira ekibuga akolera ku hamwawo watandika okukola naddayo nga bozze ku kyalo nokayiba ne taata w'abagundi yatuwanga sente n'atuwa 10 n'atuwa 10 wamusanga nambuuza muwala wanji ne taata okolera wakati ndi mu kibuga ebyo nkolera ndi mu ngoye nti oli mu ngoye nti bizinesi ebulamu sente nga mmeka namuga bizinesi etambula ne singa Katonda ansobozesa n'enfuna obukadde nga 5 mba mpise nembongera mu bizinesi n'akwata obukadde 7 n'abumuwa namuga nti bakugo ogamba genda yongere mu bizinesi nagenda nayongera mu bizinesi naga omusajja munne yansiima ninga si ekitaawe ne baamala kubika musajja oyo ne bagamba nti afudde naga taata abagundi yafudde bannange omusajja oyo yanjagala nnyo sijja kulemwa genda mu muziika kangene nkole ki muziike yajja basajja bakulu bakolanga amalama 2 ng'akola eddaama erisooka nga yakakutuka n'akola n'eddaama ery'ezzito naga wenkutuka nga ne bankwatangako musooke mutuukirize bino na bino na bino bwe yatuuka bw'ati ne basoma eddaama eryasooka yagamba temunnanziika nina omwana wange amannya ge ye Gundi musooke mumuwe ebyapa n'ebisumuluzo by'ennyumba eziri e Kasubi ninga amannya ge boogera nga mwana muwala oyo n'agamba waliwo ekitali kituufu wano ninga ne mu kuziika kwennyini abakadde abaali bazaala omwana ono omuwala ye bye yali amanyi bakadde be nga weebali ana mwana akansooka enfuna ebyapa ebirala mbitaggulule mu maaso naye nga musajja mukulu yafudde yagenda n'ayingira amaka ga musajja munne ku buliri bwa musajja munne mukazi wa munne n'amuzaalamu omwana omuwala musajja mukulu n'atuula bwati nnyini maka naga kino ekyama we naakita bano abaana bonna bagenda kukula nga banyoomola ekitiibwa kya maama waabwe ekyama kino kasita nkita nti ono omwana si wange ekyalo kyonna kigenda kunyoomola ekitiibwa ky'omukazi wange kyova olaba atugambye awusakata fasalma nga bw'osirika kikuwa emirembe ne kiwa n'abakwetolodde emirembe nemmwe okuvangayo nga mulowooza mwogera mazima naye nga amazima g'ogenda okwogera gagenda kukumalako emirembe gwe kennyini amazima galeete mu kaseera akaki akatuufu teese bulungi oyogera amazima tugategedde naye galeete mu kaseera akaki akatuufu n'akaseera akatuufu kalibadde kalungi ng'omaze okukunganya concrete evidence ekakasa kyokola ki kyoyogera oleme kwogera nga toyogeza bukakafu na bujulizi ng'oyogera ekintu kyolinako okukakasa tumala okwazina inshallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la أشهد أن محمدا
Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bane bavubuka bannange bakadde bange, ensonga gitubaddeko ensonga gitulagajjalidde omulembe guno, ensonga y'okusirika sunna. Tuliwo kwogera, oyogera ku masimu kuno nosanga omuvubuka nga akutte essimu bw'ati aginyeenya bw'ati, ndi ku boda ninga ayagala empewo egifuwemu mundu bategere nti ali kuki ku boda. Olesere kituuka nga bw'oba osirise nga wallahi ojja kuba owangudde. Wandese bulungi mukeera mu kwogera, omuntu yeebaka nga essimu emuli mu matu ng'alina gwannyonnyola, oli amala kumuyita Sulaimaani Mukasa nga toyita banagono yeebase dda. Muyige kusirika. Okusirika kye kitiibwa ky'omuntu. Okusirika obusirisi is a message ebeesindikibwa eri omuntu, kuba omuntu oyo aba akimanyi oyogera, naye okusirikaako kyekiraga nti otegera omusinga. Aba akimanyi nawe osobola okukozesa ebigambo ebikkakkanya naye n'omukakkanya, kuba naye alina abaana, wabanga akwogeredde ku baana bo, naye alina abazadde azze n'ayogera ku bakadde bo, akimanyi. Naye osirika, that is a message wede gyoba osindise gyali ekakasa nti ddala otegera omusinga. Mu hadithi eno au sakata fasalma, omuntu wasirika nga kyekimuwa emirembe, nga kyekiwa namwetolodde emirembe. Katulina obuzibu bwatujjira, obuzibu bw'okuwasa ffe abasajja. Onuwasa omukazi asukka muki mumu. Waliwo akaseera katuuka ng'omukazi waakubuuza ekibuuzo, Ssekaraja bw'ompulira, n'akubuuza onjagala, nti nkwagala nga matagambozi. N'akubuuza nti tojja kunzizaako nga wallahi au sakata fasalma, ng'okusirikaako kwe kukuwa emirembe, nga toyogerezaako bigambo bingi mu kaseera ako, ng'osirika busirisi. Nagwe waayi saawirako kigambo nga kiva ku lulimi lwe, naŋŋamba munnaye tajja kukola ki kunzizaako. Bwe namubuuza ekigambo ekyo yakola ki? Yasirika busirisi. Au sakata fasalma, waliwo abasajja bakulu nga ekika ky'omukazi gw'owasa kasitaawulira ati olina omukazi omulala, ng'ayimuka bw'ati ekiro n'akutunulira ensinga eno n'ensikya ng'akutta akambe, n'addamu neyeebaka nga muli akiwulira n'ogundi ajja kunzita busiwa n'akitegeera. Au sakata fasalma, nga bw'osalawo okugamba nti kansirike, oba ndese bulungi, wadde mukyala wange mulina omulala mu halaali, oba ndese bulungi, kyekijja okuwa emirembe nze n'abaana bange. Bwe mukimanyi olwa abakazi nga bazibu, nga kyekikula kyabwe, nga buno obusiraamu bwatuta okuwasa omukazi asukka muomu, naye nga wallahi yagamba ati lisita akukute, jakutira mu halaali. Okugenda kumakya nebaga nti nina mujja wange wali, nga wallahi nobagaba amakanga gatemyanga muntu wagafuluma agakangende, obanga musajja gwe botonza sudde. Kati nga bwetunira abaana bo abato bagenda kukula tibala mama na tata nga bali wamu, au sakata fasalma, ng'okusirikaako kyekisinga okuwa emirembe, nga ne bakuvumba ebigambo ebifaana bitya ng'osirika. Musajja mukulu yagamba omukazi we, namuga naye ggwe bw'onakumbeerako n'onvuma n'oyogera ebigambo ebisongovu nga bwe ndudde mu bakazi bange, namuga naye lunaku ki lwe nali nkedde ne sikoma waka n'ensula wano. Ekyo kimu. Nze oyogera by'oyogera n'enkutunuulira, gulooza nange sobola kuddamu. Ekyokubiri, lugoye lwange ki lw'otakunya mu bbaafu noga nti waliwo gye balutwala ne balukunyiza. Naye nga musajja mukulu yasooka n'akwana omuwala ku ssimu n'amusevingako erinnya naga ow'ebiwata. Amala okumusevingako ow'ebiwata, kati ow'ebiwata ono ng'asindika message ekiro, webiwatu weberakala, omukazi n'atandika okunoonyereza ku webiwata. Wanoonyereza ku webiwata ono nga ddala wa biwata ebyaddala, kati nga ye alumika emboozi y'owebiwata naye ng'asirise, n'alumika emboozi y'owebiwata message paka we baatuuka ne ku levo egenda okuwasa. N'olunaku lwagenda okuwasa, omusajja yafubutuka waka ne kanzu gye yagenderamu, omukazi ye yagigolola ng'agenda kuwasa ow'ebiwata. Omukazi n'akuŋŋaanya data yenna akakasa ow'ebiwata, n'owebiwata ng'azaddeyo omwana omulala ki omu.
omusajja agenda okwogera ebigambo ebyo mu maaso g'omukazi nti olugoye lwange zonna gwazooza sibangako lunaku lwonna lwe sikumuwaka ne neebaka. Omukazi yamubuulira ebigambo, yamugamba awalan omukazi gwe wawasa amannya ge ye gundi, ekyo kimu. Wamuwasa olunaku bwe luti, kyakubiri. Ekyokusatu erinnya lye lyotera omuyita waabiwata, kyakusatu. Mulina abaana bwe bati musula wano naga neddala obanga nzaddemu abaana abawala. Mu nsi muno kinaakunyumira abasajja banaabawasa nga beekoonako bwekoonyi waabwe ne baba ne baddukayo. Lwaki omwana muwala otomuwa hakki ye? Obanga tonjagala genda eri. Musajja yatunula bw'ati ng'atunulira mukazi we nga wallahi tolina kigambo ky'osobola kudda. Yasirika mu kaseera akatuufu n'ayogera ng'ayogera biilmi, ng'ayogera ekintu ky'alinako obukakafu n'obujolesi. Mubitegedde bannange? Assalamu alaikum warahmatullah. Mulayini eyo ng'ebigambo byange mbitwaliriza okuba nga mbifundikira insha Allahu taala, nyongera obbakakasa nti ekigambo kye tuyita okusirika kigambo kikulu. An Hudhaifa bun Yamani radiyallahu anhu qaala, yayogera ebigambo bino wammanga, yagamba inna qalama bisab'ati aghlaq idha kharaja minhu kutiba. Ebigambo bino bimulala twogera oba ebigambo ebyogerwa ggwe, idha kharaja minhu kutiba, ekigambo kasita kifuluma ku lulimiro kiwandiikibwa bamalayika. Ekyo kimu. Idha kharaja kasita kifuluma, idha kharaja minhu kutiba, kasita kifuluma kiwandiikibwa. Era ekigambo kasita kifuluma tekisobola kuddayo. Wa idha lam yakhruju, ante kasita kitafuluma tekina we kiwandiikibwa. Kati waliwo ebigambo nga wali kyogedde noga kankireke ng'omuntu, kankikole ki? Kankireke ng'omuntu, sijja kyogera. Kali bannange nyongera okubakubiriza baganda bange mwenna abampuliriza nga mbagamba tuddeyo ku sunna entuufu ey'okusirika. Bavubuka bannange mbalaba omulembe guno gwe tuwangaalirako mwe mwakifuulidde ddala nti okwogera nti gwe mulamwa. Aktharu khataaya ibn Adam, eyo hadithi ya nabbi. Aktharu khataaya ibn Adam, ensobi ezisinga okukolebwa omuntu fil lisaani ziva ku lulimi lwe na biki byayogera. Terekese bulungi bannange, ensobi ezisinga okukolebwa omuntu zifubutuka ku lulimi lwe, ku lulimi lwe luno kweziva. Omwana yangamba ekigambo, yanga assalamu alaikum wa alaikum salaam, nanga seeka nti wangi obuzibu ennina bwe buno nti buzibuliwa. Nina omuvubuka njagala ankoledde buli kintu kyonna era ayagala mmufumbirwe, ne simwagala n'okusinziira ku byankoledde, okusinziira ku byankoledde mpulira nnafuwa n'omugamba ekituufu nti sikola ki? Tisimwagala. Amazima matuufu tantebengeza. Nimuga lwaki waggula omulyango gw'okulya ebirabo bye? Nti nali mwetegeeza n'ekigaanyi. Ne muga kati emirembe ogenda gifuna, ogenda kufuna emirembe ng'otaddewo embeera ennungi, n'otuuza omuvubuka oyo n'omugamba ekituufu nekiyita ku lulimiro mu kaseera akatuufu, n'omugamba munnange byonna mbyebaza byonkoledde, obadde obinkolera mu nkolera esinga okuba ennungi ndi musiimu, era nga nange naggula omulyango ogwo ndabe ddala omutima gwange gusobola okukwagala, n'ekituufu gugaanye. Amazima musajja gwe sikwagalangako, sikwagala era sisuubira kwagala. Mumpulirize bulungi, ekintu ekyo kiruma ne kikuwa emirembe ng'okyogedde mu kaseera kaki akatuufu. Kikuwa emirembe okusinga bw'onaayagala ekigambo ekyo okinyweze. Mumpulirize bulungi, oyingire nakyo obufumbo nga ddala omusajja tomwagala, omuzaalire n'abaana bakwendereko mu nnyumba y'omusajja, kiri mulumi ebbanga lyonna. Naye agamba omukazi yaŋŋamba nti tanjagalangako, tanjagala talinjagala.
era yampa omukisa nago oba kina connectinga nekyagana buki buganye. Kali baganda bange ku lukalu olwensi, salamu alaykum, mbakubiriza nga mbagamba wallahi loosalangawo okwogera amazima ng'ogerenga mu kaseera akatuufu nga n'ebyoyogero birinako obukakafu n'obujulizi. Na Allah subhanahu wa ta'ala atugamba Allah atugamba mu Qur'ani Karim baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, atugamba yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa. Olunaku olumulujjukira yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa, bamalayika bagenda okuyimirira mu nnyiriri. Yawma yaqumu ruhu bali bategeeza malayika Jibril, tese bulungi, ne malayika Jibril nga mweri nga bayimiridde mu nnyiriri. Ba malayika la yatakallamuna illa man adhina lahu arrahman, nga teriyo kitonde kyonna kisobola kwogera kigambo kyonna okujjako nga ekitonde ekyo kifunye olukusa okuva eri mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala, omusaasizi w'ebitonde byonna. Waqala sawaba, ninga nte akaseera ako wallahi oteekwa kwogera mazima, ngoteekwa kwogera mazima ge wakweka. Yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa, bamalayika basimbye nnyiriri ne malayika Jibril mweri. La yatakallamuna illa man adhina lahu arrahman, nga tosobola kwogera okujjako ng'ofunye olukusa okuva eri omukama waffe omusaasizi w'ebitonde byonna. Waqala sawaba, naye nga tekyoyogera gateeka okuba mazima. Abantu babeera ku lukalu olwensi, n'awangaalira ku bulimba n'afiira ku bulimba. Olina malayika ziribbi rakibu n'atiidde, emu ewandiika ebirungi endala ewandiika ebikyamu. Ekiri ku ntobo y'omutima gwo kibawandiika ddala enniya gy'olina ky'ofulumiza ku lulimi lwo kyongera okutonyezebwako nti akyogedde nga kifulumye, tekiddayo ne kiwandiikibwa nti akyogedde, kyafuluma ku lulimi lwe. Salamu alaykum. Kati ebigambo byekambikubire bwe ntuuza tubeere nga tusaala. Ekisookera ddala kyetusomyeko olwaleero tubadde ku kusirika, eyo sunna abantu bagiragajjalidde nnyo. Mwe temujjukira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akomye okuva e Madiina ng'ajja okuwamba ekibuga Makka, akomyewo n'amaanyi. Balina agreement ze bamusayiningisa ninga si ntuufu ng'azimanyi. Ne ba Umar ibn Khattab radiyallahu anhu baajira bati tusobola n'asirika n'agamba kiwandiike. Yali ekimanyi nti kikyabo, yali ekimanyi ninga akulembeza okutegeera wanaabaako kyayogera nga ge mazima mu kaseera ko tebajja kukola ki kukitegeera. Bannange bino ebigambo mbibagamba bavubuka bannange, omuze gwe mwayize omupya ogw'okulowooza nti okwogera ennyo kwe kuwangula mu nsi muno, muddeeyo ku sunna entuufu esirikako. Ekyo kimu. Ekyokubiri, mbakubiriza mwegendereze nnyo, muteeke eriisa ejjogi ku muntu gw'ogenda n'otyobola ekitiibwa kye, n'omuvuma n'omukakkanya ng'omuntu oyo alina obusobozi obukuddiza mulayini naawe ey'okuvuma n'okukakkanya naye n'asalawo kusirika. Already is a message gyakusindikidde ggwe nti oli musiru, totegeera era talina buddi bugenda kuddamu kigambo kyonna. Era ebigambo byasobola okwogera tasobola kwogera nayo ne ajja kwogera n'omulezi waffe Allah akulinako obuvunaanyizibwa. Omuntu oyo buli wonaamunyigiriza bw'oti ajja kudda mu kasonda wali akabire Allah aga ekyo kitonde mu bitonde byo Allah nekinnakuwaza nkikuwasizza. Kuba gwe agambe ki wano omuntu ki yali ayogereza ku mukyala abavubuka we bali. Salamu alaykum. Seeka Sulaiman n'omukasa mukwano gwange nnyo. Seeka Sulaiman mukasa wali okwanye ku mukyala n'omwogereza bwe kiri bw'okimanyi waliwo omuwala bw'ojja n'osiba olukala n'omunyonyola ng'ebigambo bingi, n'omulimba kino n'omulimba kino enkya n'omulimba kiri, obulamu ne butambula ne muddamu ne mwogera. Ne waliwo embeera ejja wakati w'omuntu gw'oyagala wallahi ng'omusuubira
okujja mu kabookisiko akuwalabule nenaasirika. Is a message ebedda gy'oliga omuvubuka etegeeza ki nti ne banaakubuulira tojja kukyusa, ne banaakubuulira tojja kukola ki kukyusa, nakutumira butumizi. Kibi nnyo okutuuka ku punishment efaanana bwekyo. Mwegerereze ebigambo ebirina kunnimiza. Eno ensi mulimu abantu abategeevu batunula. Kati mulaba olwairo nga ndikwogera wano bataddeko n'emitimbagano gino ne wallahi mbagamba ebigambo bino abantu abawuliriza ebigambo bino bategeevu okusinga nze abyogera. Mulimu abantu abategeevu nga bamanyi okusinga nze ayogera. Nenga asirika bwati tula nakuwuliriza byoyogera. Kati yogera ebintu nga byoyogera okakasa byokola ki byoyogera. Waliwo omuntu wajja bwati mu nsi muno nakutunuulira. Waliwo labiyo omuntu gojja n'obuuza noga gwani amannya go nagamba nze. Eyo ansa ekigambo kyateekwa okuddamu okugamba aba agenda kukulimba. Omuntu newe yeekumaakuma atya nga lwa bamunyizizza n'afulumya statement egamba wamma mpereza ku mulawo ogwo ng'asoose n'ekigambo wamma. Kitegeeza waliwo asoose okukola ki kumunyiza, asazeewo okukola ki kusirika. Kali banne bakama bange ebigambo byange nga mbifundikira ensi bwefaana mu department ez'enjawulo. Wetugenda mu nsi yaffe gavumenti yatutwala olunaku olwaleero tugibaza emirimu gyekoze fa alhamdulillah. Man la yashkuru nnasa la yashkuru Allah. Otasobola kwebaza abantu bantu osobola kwebaza wakitiibwa Allah. Naye weegenderezanga nnyo ng'abantu balina ekintu kye beegezezzaamu ne batuuka ku level esirika busirisi ne batunuulira ebigenda mu maaso. Kitegeeza bonna balina gye badda ne bafukamira ne babikwasa Allah. Omuntu okubeera ona safe side kulaba bantu nga bakulwanyisa ng'era boogera. Buli boogera bwe bati wotegere ebibaluma n'obikola. N'omuntu wasalawo okusirika obusirisi oyo omuntu abadde edire nnyo, aba muzibu nnyo. Olina okumwegendereza era alina ensonga lwaki asazeewo okusirika. Aba alina ensonga ze lwaki asirise. Mu famire ze tuvaamu mulimu abantu abawula families nga ye alina olugambo ayogera ebigambo n'abizunza eno ayogera ono n'akola bw'ati abaana bamuno nabo. Ne waliwo omuntu mu nsi ya Mukamuno nga ne onaayogera ekigambo ekifaana kikyanga okyogera ku ye. Oli yayogera ekigambo n'agamba oyo yatusaddaakayo. Essente zaffe zonna yazirina, zonna yazirina, yatusaddaako. Yagula amayembe 127 n'agaleeta, yagajja Tanzania n'agaleeta wano. Ng'abugagga ffe emikisa gyaffe gyonna giri mu ssente ezo. Kati ate yafundikidde ne maama amuwaddeyo. Kwe kufa kwa maama ono naye nga gwe babigamba atudde atunula bw'ati naga naye onaayogera ebigambo bino alowooza nze sobola kwogera, nze sobola kwogera ddala, nange nsobola okwogera naye nga omuntu ebigambo byayogera si bituufu. Ne omuntu wasala n'akusirikira busirikizi bw'ati n'akutunuulira nga ogenda mu maaso n'omulimu ogw'okwawula abantu abali awamu. Wa barakallahu fikum. Bigambo byange biyinza obutasingakaawo. Nsaba Allah akuuma atakuumira mpeera. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.